ku ssaawa nga 3:30 akawungeezi k'eggulo amawulire g'okuwambibwa kwa Achille Kivumbi omu ku bakuumi ba pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga yakulira n'ebyokwerinda ku kitebe kya NUP Makerere Kavule gaatandise okusaasaanira ku mikutu emigattabantu nga bagamba nti ono yakwatiddwa abakwatamundu okuva mu bitongole by'ebyokwerinda bwe yabadde adda ewaka we Nansana mu bitundu by'e Nabweru. Bwe bukedde ku makya naffe ne twesamudde n'okwolekera Nansana awagambibwa nti ensiitano yabadde nga bamukwata. Okusinziira ku bantu abirabiddeko n'agaabwe abatagadde kwoleka bwenywayo ku BBS Serefina, Achille yabadde ava Erwiruli gy'abadde ava okusimba emmotoka ye gy'esula mu parking era yasaze ekkubo lino n'ajja wano okubuuza ku bantu be bawangala nabo ku kitundu olwo emmotoka y'ebyokwerinda ng'epaakinze maaso awo era baafulumyemu nga mulimu abambadde engoye eza bulijjo ne yunifoomu ez'amagye ne bamukwata era basoose kumwebasa muwala guno nga tebannamutwala. Omwami omu emmotoka yaze ne paakinga okuva wa paakinga nejja n'eyimirira mu kkubo. Omu n'agamba omusajja y'oyo, kati omu n'ava n'abuuka mu mmotoka ng'akutte emmundu n'afuluma emmotoka n'ajja abuukira ani Akireewo. Omu ku babaddewo atayagadde kumwoleka bwenyi atubulidde ebyabaddewo nga Kivumbi akwatibwa era agamba naye bamuyisizzaamu ensambagere. Omwami omu n'avaayo nga bwakanyama ng'Akireewo n'akwata solido y'amasannyalaze n'agijja mu mmotoka n'ateeka kumukuba omutwe. Akireewo n'agamba temuntwala wakiri kamputegeezaako abantu bange. Ne bamulemerako ne bagamba tolina by'otugamba tugende tulina okutwala leero twakufunye edda emisana wedda tukugira naye nga tukwatika naye katukulinze tukufunye. Badde alemeddeko ababadde emmotoka muno ne bafulumamu ne bajja ne beegatta ku baana basatu abana ne bafuluma mmotoka ne bajja ne bamugwira bonna ne bamusitula. Mukyala wa Kivumbi nga naye amanya tugasirikidde asoose kutubulira ku ngeri gye yafunyemu amawulire ku kukwatibwa kwa bba. Nze nabadde ndi mu nnyumba nga neebase kati nageza owulira abantu nga bajja bampita nti Achille bamututte naye okusinziira abantu abaddewo bagambye bamututte bubi nnyo bamukubye kuba yabadde agezaako okwerwanako nti bategeeze abantu be naye babadde tebawulira kintu kyonna. Ono n'abooluganda lwe batubulidde nti bagezezzaako okwekubira endulu ku poliisi y'e Nansana wabula abasirikale ne babeesamba kasa bategedde nti ensonga zirimu Achille Kivumbi. Ku poliisi nkedde eya Nansana bampe reference naye olwogedde amannya g'omuntu wange teri azzeemu kumpabudde baŋŋambye kimu Ssemwayi ye mulina kyokka kye baŋŋambye. Kyokka bano balaze obweraliikirivu ku ngeri omuntu waabwe gye yakwatiddwamu nga kati tebamanyi na mbeera mwali. Twagala muntu waffe nga kumanya waba alina omusango batubuulire tumanye kuba essaawa ne tumanyi waali. Kivumbi alina obuvunaanyizibwa, alina abaana, alina amaka, tetumanyi we tuyinza tandikira. Beeri buvi nga bayaaye kumugwira kumukwata bano bakokinga mundu bano balina emiggo solido ze zasinga okubeera obungi nga buli muntu alina emmundu ne waya y'amasannyalaze emmundu ne waya y'amasannyalaze. Kati saino wetwogera tetumanyi Akireewo bwafaanana kubanga bamukubye. So nsaba batuwa omuntu waffe yonna gye bamututte. Tuli mu bulumi obw'amaanyi kuba ssaawa eno tetumanyi waali watuufu. Nsaba yonna gye bamututte bakomyewo omuntu waffe. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Bongoya avumiridde embeera ey'ebitongole ebikuumaddembe gye biwambamu abantu baabwe ate nga balina obusobozi okubakwata mu ngeri erambikiddwa mu mateeka. Mu mateeka omuntu omuwandiikira n'omusamoni nga n'ogamba tukwetaaga jangu olina omusango bwe guti ne bwe guti najja ne looya we n'omubuuza byagala omubuuza. So si kugumika omuntu n'otandika omugoberera mu mmotoka ezitategeerekeka n'omuwamba mu ngeri eyo n'ozolabye ababaddewo bagambye nti wabaddewo ensiitaano bamukubyewo binnyonyonyo tetumanyi na mbeera ki gy'alimu. Kibi nnyo nti ssemateeka yennyini atyoboola ate nga abatyoboola bye bitongole ebiragirwa okumukuuma n'okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Munnamateeka wa Achille Kivumbi George Musisi asabye ekitongole ky'essiga eddamuzi okukola ku nsonga z'abantu abawambibwa n'obwegendereza bwe ziba zituuse mu mikono gyabwe. Engeri gye beeyisaamu era essaawa zigenda kuggwako nga tebalina bakola ki nga tebalina muleeta kubanga olaba lunaku lugenda kuwera lulamba nga tebalina kutubulira wagyali oba musango ki nga ate na kitongole kikuumaddembe kigamba nti fe abamulina kubanga omuntu w'omukwatira bw'otyo n'ogamba omutegeeza omusango ne baani abamulina. So tugenda kgenda mu kkooti enkulu tusabe ekiragiro ekiragira gavumenti emuleeta obanga mufu obanga mulamu. Ensonga za Achille Kivumbi ebitongole ebikuumaddembe zikyabafuukidde kagumba weegoge anti buli obedda gwe tukubira essimu okubako n'ekyatangaaza nga batugamba nti tebannaba kuzitegeera nnyo.
Wano omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma yategeezezza nti Akirawo Kivumbi si be baamukutte ate nga y'omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije olumukubidde essimu okumubuuza ku nsonga zino agaanye okuzoogerako. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefina. Kale ate babazadde